Jatango moya tuse yewabera wenjawulo tatango moya tuse yewabera wenjawulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Luganda mukama yebazibwe nsanso balaba wano ku mumbejja wa Yesu. Lift up your faith altar. Amanya n'eddoboozi yenza omumbejja wa Yesu M.V.C.M. nebaza mukama nti annonze okwogerako eri abatukuvu be si lw'amaanyi si lwa buyinza naye olw'ekisangulumiza mukama mwasize mutya era mwasibye mutya kansubira nti ffenna tuli bulungi weewaawo nange ekitiibwa nkiddiza mukama nti ankumye eno ndi bulungi. Yes, omupiira yakatwegattako tusanyusa okulaba mukwano bulira eddembe wano ku mumbejja wa Yesu tubaako n'ekigambo kya mukama na byonna ebikwatagana ku mukama nga bwe tuba tusobodde mu linnya lya Yesu Kristo olunaku olwaleero. So muneegatteko nate era wiiki eno tutandise wiiki yaffe empya, ewiiki egamba nti amaanyi ga mukama Katonda oba amaanyi ga Katonda gakyusa. So nsaba tuyige tuwulire ku bubaka buno tubugendereko tubutambuliremu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Abampeera omukisa mukama buli atwegattako omupya tewerabira mukwano commentinga likinga oluvannyuma subscribing sharingirako munno mukama agenda kunkolera obulungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mbaagala nnyo naye mukama yasinga okutwagala. Sina kyakubawa obuleka okubeewekwasa okukwasa mukama naba nkolera obulungi. Muneegatteko tutambulire wamu omupya waku munno mbagaliza olunaku olulungi katugende mu maaso. Now we are growing the will of God. We are powerful now. Yes, yes. Praise the Lord. Amen. We learned at that week of when you want to take a bomb, you go to the aeroplane with a bomb inside the bombers. Even if you want to you go into the market with that bomb. They had that bomb and they were very good on that. But in Jesus we decided we can't go back. We can't. Hallelujah. Amen. Amanyi Ga Katonda agakyusa. The power of God that can change. When you read in the Bible from the beginning up to Revelation, Amanyi Ga Katonda ng'alaga n'ebyakyusaamu ebintu. The Bible is full of the power of God that can change. Yonna eyogera ku kukyusibwa. The Bible is taking changes. Hallelujah. Amen. Ekyusa. The Bible changes. Naye ate Katonda ffe takyuka. But our God does not change. Abikyusa. Naye takyuka. But for him it doesn't change. Kubanga agamba jo leero ali bumu emirembe gyonna. Because he said it's the same yesterday, today and tomorrow. Hebrews 13. Bible egamba nti Yesu jo leero abamu takyuka. Jesus is the same yesterday, today and naye ate akyusa ebiririra mu maaso. But he can change what is in front of you. Hallelujah. Amen. Kiki ekigulumiddewo? What is so big in front of you? Waliwo amaanyi ga Katonda agenda okijjusa. There is the power of God that can change. Kiki ekikulemesa okutuukako? What is hindering you to reach where you are? There is a power of God that can help you. There is a power of God that can change. When you remember that God who saved you and where he got you from, you stand in front of that situation and tell it God. When you change my heart, today I'm your child, today I'm your servant, today I enjoy your words. Touch on that situation and tell it to go away. In the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Amanyi Ga Katonda. The power of God that changes. Praise the Lord. Let's read the Bible. Ku musajja ono gwe tutera okutunuulira ennyo ayitibwa Sawulo. Ebikolo by'otume essuula ey'omwenda. Acts 9. Tulabe ku musajja ono Sawulo. So that you can read on Saul.
who became poor. Nezowulira n'amannya agakyusa He can even change names kuva lubereberye. from the beginning. Akwata Yakobo n'amugamba ggwe Isirayiri. He changed Jacob to Israel Lwa mpaka by force, n'afuuka Isirayiri. and he became Israel. Ne bwakukyusa When God changes you, tosigala nga bw'obadde. you can't remain the same. Tosobola kusigala nga bw'obadde. You can't stay the same as you were. Bwakukyusa When God amaanyi changes ga you, gakyusa ne gakusiika. and the power of change, Gatwala ebikadde byonna it can take the ne old, gajja n'ebipya. it comes with the new things. Tusome ku Sawulo. Let's read about Saul, Ebikolwa by'Abatume essuula ey'omwenda. chapter 9. Tutandike ku lunyiriri olusooka. Naye Sawulo bwe yali akyayogera ebigambo eby'okukanga n'ebyokutta abayigirizwa ba Mukama waffe, n'agenda eri kabona asinga obukulu. Bw'alirabayo abantu ab'ekkubo oba nga basajja oba bakazi abasibe abaleete Yerusaalemi. Awo bwe yali atambula ng'anaatera okutuuka e Damasiko, amangu ago omusana oguva mu ggulu ne gumwakira okumwetooloola. Olunyiriri olwokuna, n'agwa wansi n'awulira eddoboozi nga limugamba nti, Sawulo, Sawulo, onjigganyiza ki? N'amugamba nti ani ggwe Mukama wange? Ye n'amugamba nti, nze Yesu gw'oyigganya ggwe. Katonda omulungi yeebazibwe. Praise the Lord. Musajja wuuyo This is the man. atta, He was killing. atulugunya, He was prostituting. He has killed. asiba, He was imprisoned. abonyaabonya. He was tortured. Ayogera ku linnya lya The Mukama. person who was talking about the name of the Lord. Era ng'akinyumirwa. He was even enjoying. Mu ssula ya waggulu Bayibuli egamba nti bwe bakutta Siteefano n'amayinja, Sawulo yali ayimiridde wali n'anyinyaata omutwe n'agamba nkisanyukidde ekyo When mwebale. they killed Stephen, he was very happy. Kati ye n'avaawo n'agamba kati sinsi wano mukikoze bulungi. When they had done it, Kamendeko e Damasiko eno. let me go to Damascus. Nesangayo omukyala I oba found musajja a woman. oba kiki And they was ng'abuulira bino bye mubuulira, and to speak. ng'abuulira lw'Okristo. The person preaching Musibe, I will imprison. muwewule, I will go muleete wano and Yerusaalemi. I bring him in Jerusalem. Katonda tatawaana naawe, God does not akuleka n'obitandika. unless you do Sawulo whatever you want. n'atandika olugendo Paul started okuva e Yerusaalemi okugenda e Damasiko wawanvu, from Jerusalem to Damascus. n'atambula He was walking his abaana journey. batera okutuuka. Before he could reach where he was going, Mukama n'amuviirayo. God came to him. Bayibuli egambye omusana ne guva mu ggulu ne The gumwetooloola. light came unto him from heaven, Mukama n'ayita erinnya lye nti, Sawulo, Sawulo, and God called his name Saul. onjigganyiza ki? Why are you prostituting me? Tigwani Mukama wange gwenjigganya. Who are you? Are the one I'm prostituting. Nze Yesu Kristo. I'm the one that Christ. Katonda bulungi yeebazibwe. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Ekikuyigganya Whatever is torturing you, tekiyigganya ggwe. it is not prostituting. Bw'obanga ddala oba n'oba yatula obulokozi, If you are here and you are nga confessing walokoka oli mwana wa and Katonda, you believe you are embeera ekugolokokerako, the situation that is embeera against ekuyigganya the situation teyigganya ggwe. it is not rising against you. Eyigganya Katonda yennyini. It is rising against Kati God. bwe tuyigganya Katonda yennyini, If it is rising against God, mweteefuteefu ojje eŋŋanga. He is able to do it. Sawulo yayigganyanga bawulira enjiri. Saul was torturing Sawulo yayigganyanga aboogera ku linnya lya He Mukama. was torturing Nga y'amanyi baayigganya. He thought he was tortured, prosecuting. Nga y'amanyi bano baamalako emirembe. He thought he was prosecuting the believers only. Era ng'amanyi buli wabatulugunya naye Yesu amugamba nze bw'oli He okubonyaabonya. thought he was prosecuting only these people. But Ekikukaaba gy'amaziba mulokole tekikaabya ggwe. what is making you cry? Kiwezaako kwagala
kutawanya Katonda. It is disturbing your soul. N'olwekyo olw'okuba yalina amaanyi agakyusa. Because he has the power that changes. Mweteefuteefu okukyenganga. He is ready to agree with bwe it. kiba kyetaagisa kukikyusa. If it requires to change, Akikwata akikyuse. it requires to bwe kiba kyetaagisa kukimenya. If it requires Akikwata akimenye. Bwe kiba kyetaagisa kukiggyawo. it requires to Akikwata akiggyewo. God will remove it. Kubanga tekiyiganya ggwe. Because it is not on against. No. Bwe kijjayo omutwe bwekiti. Whenever it puts the head forward, Kiraba ggwe. it sees it. Naye si ggwe bwe kijjirayo It is omutwe. not you that it is against. Katireka amaanyi ga Katonda agakyusa. Now let the power of God just change it Ekisinkane. so that it can Mu linnya erya Yesu. Oba kiwadde. Never Ne is kimulemesa obuweereza. and stops you from Kikwesibyeko. it has touched Kikwesibya mirimu kya Mukama. it Katireka amaanyi ga agakyusa. let the power of God Gegatte naawe. Gakikyuse mu linnya erya Yesu. Abadde obulwadde wabeerewo obulamu. Abadde obwavu wabeerewo obugagga. Yagamba nzize mube n'obulamu let obulungi. God change it so that you may have good life. Yagamba nzize mubeere n'obulamu God obulungi. said that he has come so that you have abundance life. Katonda omulungi yeba. Amen. Tukkirize amaanyi ga Katonda agakyusa gayingire mu mbeera ezituyimirira. Let's allow the power of God to come into our Sawulo situation. wuuno akutte n'ebbaluwa. So has the letter. Yuli yatulugunyanga talina biwandiiko. Before he was prosecuting without Kati any alina document. n'ebbaluwa okuva mu makulu. Now he has a letter from the letter. Atolina na gy'oloopa. He has the letter, he can touch it without any way. You cannot know where to Bayibuli go. egambye yagenda eri kabona asinga obukulu. The Bible said he went to the high priest for a letter. N'ajjayo ebbaluwa. And he got a Kati letter. akukuba gamba onooloopawa. Now he's kicking you, asking you where are you going to. Yagambye ng'agikuza kulabo n'agamba onooloopawa. Get a pang on your neck and ask you where are you going to report. Ate onookola ki? Where are you going to Naye waliyo Katonda ali waggulu There is w'abakulu. a God who is above everyone. Waliwo Katonda ali waggulu w'abakabona. Waliwo Katonda ali waggulu w'ebiwandiiko. There is a God who is above every document. Waliwo Katonda ali waggulu w'ebiwandiiko. There is a God above every Ogenda ku document. ofiisi ne bagamba leeta ebbaluwa obweti ne weetiyo You go to the okuluma. office, they ask you for documents. Naye ng'ebbaluwa gye bakusebe togirabanga nabwo. They ask a letter which you have never even seen. Naye gye baagala bagukuba. But that's not the one they want to. Naye bw'obeera ne Katonda akyusa. But when you have the God who changes, Obatwalira ettenkanankana naye you baagala. get the letter which does not Ne exist. bakutuuza mu ntebe ate n'obakulembera. And it is not equivalent to what they want and you get that job. Katonda omulungi yeebase. Praise the Lord. Amaanyi ga Katonda agakyusa. The power of God that changes. Ffenna abali wano twakyusibwa bukyusibwa. Everyone who is here was changed. Ffenna abali wano muganda wange twakyusibwa bukyusibwa. Everyone who is here was just changed. Ffenna abali wano twakyusibwa bukyusibwa. Everyone who is here Kati was Katonda just y'omwoyo yamala okukukyusa ayagala kukyusa mbeera. the same God who changed us can change the situation. Ayagala kukyusa mbeera. Now he's dealing with the situation. Kkiriza agikyuse. Allow him to change the situation. Haleluya. Ndawe ebiwonvu kantukuleko ofuge tata wange nkuyita ofuge sebo katukuleko ofuge